So those are the groups sponsoring these children to do bad things. They've been Rwanda Kocha Kampala. Together we are not going to coach. So we pick them. When they write that Kyagulanyi has been arrested, there were the riots, they were Kocha Kampala. Then the army intervened and crushed them. And some of the children died. Omukulembeze asimatuse okubibwa abawagizi. Mukulembeze ki ogenda kubeera nga omulaba mu ngeri emu. General Yoweri Kaguta Museveni ayongedde okubeera nga ayoza mutabani we General Muhoozi Kainerugaba ku nsonga z'Ekasese. Ne bwe tugenda beera nga tubiraba, Uganda Police ne military oba ebitongole ebyokwerinda byewangulidde ekirabo mu kutulugunya bannayuganda. Tugenda beera nga tubalaba oba olyawo n'embeera zaabwe bwe babeera abo be batuma ne bakuba abantu ng'abalina be bayombye nabo. Tugenda beera nga tubitunuulira. Mwana mulenzi Eddie Kenzo ebigambo byayogera simanyi oba bwadde waka afunamu akadde akewuliriza ng'omuntu era ne yeejajinga oba ne yeetunulamu. Tugenda beera nga tubitunuulira. Bobi Wine buli wagenda alekawo ensigo ateemera. Waliwo omukyala wa NRM agobeddwa e Rwampara nga Kyagulanyi yakavaayo. Tugenda beera nga naye tumulaba mu ngeri emu. Waliwo omukyala avuddeyo n'agamba Mwami Museveni bye mwerimba mu mwankole muyinayo abantu. Ogenda kiwulira ku mulundi guno. So ng'ate entuŋŋamu gye bazaala Babiitungo Kyagulanyi Ssentamu, njagala kutegeeza mukwano gwange nti olunaku olwajjo baayogedde. Wabula waliwo ebintu bye ŋŋenda okulaga bye tusaana okulaba naddala eno olunaku olwajjo Bobi Wine gye yabadde. Waliwo ebintu bye njagala olabe, nkuleetedde akatambi ogenda kubeera nga weewuunya. Bingi n'ebisingako awo tugenda beera nga tubitunuulira. Omulangira avuddeyo n'ayogera ku nsonga poliisi n'ebitongole ebyokwerinda gye byakuttemu abantu olunaku olwajjo n'okusingira ddala abakyala. We tugenda otambulira kankole bwe nti nzije ebigambo tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. If this is the act of Uganda Police, which is to protect and serve, the question is, who are you protecting and who are you serving? And then the police spokesperson has the audacity, when asked, is there an apology for the indecent exposure and the brutality of especially the women, because it's really disheartening, it's really disgraceful what happened to these women. He says, I've not watched the video, so I can't be in position to issue an apology. We all have mothers, we all have sisters, some of us have wives, we have daughters. Akatambi ako kolabye. Ebibuuzo byebuuzibwa tubyebuuza buli lunaku nti poliisi ekolera ani? Poliisi ekolera ani? Bwe muba muyina kuuma bantu olwo mubakuumye ekyo kye bayita obbakuuma. Bwe babanga be muyina okukuuma mulemereddwa obbakuuma ate mumalawo bamale, ekibuuzo ekikulu kiri nti mukolera ani? Emboozi etugenda gyeyongeza maaso awo we tugenda. Omusajja atukoledde vidiyo eno nnungi ebitagambika. Nja kusaba muwulirize ebigambo byayogedde, njikuletedde naawe ogirabeko mu ngeri emu. Nina mbadde neefulukuta
nengwa katambi ka muganda wange Olivia Lutaya tweddira gumu kozi sinnababuuzaako katambi kano nja kusaba okalabe kansoke mbabuuzeeko osibyeyo otya yonna gy'osinziira okubeera ng'otulaba webale nnyo webalire ddala atwegasseeko akawungeezi k'olunaku olwaleero eno ye DPTV Uganda yenze Sajjime mbeerawo okubeera nga nkukuŋŋaanyiza n'okutunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga n'enzija n'embyogerako mu ddoboozi ery'omwanguka mbumpimpi ndi amplifier amplifyinga ebyo mbyongere eddoboozi bisobole okubeera nga biwulikika lauda bireme kusirikira eyo abalala bye batuulira tubikwata ne tubireeta tubyongeremu eddoboozi ery'omuzinzi oba olyawo naffe tulibalibwa mu nsi video gimpeere like nja kusaba video buli wogiwa like n'oteekako ekigalo kigiyamba okudduka information neetuuka ku buli ssekinnoomu ayagala okubeera ng'agiraba so nga ate yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga tutandise ne Olivia Lutaya. Olivia Lutaya omwaka guno gwennyini yakuzizza amazaalibwa ge era ne tumukongratulatinga nga agakuzizza ge mazaalibwa gakuzizza nga avudde mu kkomera era bwe yali abuuzibwa yagawaayo eri banne abasigaddeyo mu kkomera kyannaku nti tatuuse na mwaka gujja kubeera ku mazaalibwa ge ag'okubiri ng'ali bweru Katonda ajja kuba asaasidde singa banaamuta. Ndabye akatambi kano ne njagala nkabaleetere njagala bannaye musooke mukalabeko waliwo ebintu by'otunuulira nga bikwasa ennaku omwana ono yakava mu kkomera yamalayo emyaka 4 addiziddwayo njagala tulaba Olivia Lutaya. Tongambo ndi recording. Yeah, tuli mu recording. Leero mazaalibwa go sikyo? Happy birthday. Thank you. Just njagadde kubuuzaayo kantu kamu kenjagala sharingako na Uganda abatulaba. Kiwulikika kitya? Emyaka 4. Is it 4 years? Yes. Gye wamala mu kkomera okubanga leero osobodde okuweza emyaka gy'owezezza. Oba kale birthday yokusanga oli weeru. Ndi musanyufu naye era at the same time ndi munakuwavu kuba nzijukira 2021 bagenda okunkwata nali mbulayo nga wiiki emu okutuuka ku mazaalibwa gange nembeerako museemwayo abanjagaliza amazaalibwa mweyo embeera mwetwali kinumanya okuba nti ate obudde buno siri nabo so wendi amoke naye birthday yange ngenda gisindikira mikwano gyange bonna abasibe abali mu makomera nga nsaba Mukama Katonda abayambe ababeerera ow'ekisa ateme kuba ewatali kkubo. Akasembayo kekalinga kekaliko keka trendinga keko kwetonda kwa Museveni gwali alabyeko Sitani nga alokoka. Sitani talokoka atuwa abali mu basement atugireyo abaana bonna abali mu makomera abasibibwa nga tebalina misango awo tulaba oba tunakkiriza okwetonda kwe. Bufonza apology tennakkirizibwa. Bambi Kinyabo Sitani talokoka bigambo bya Olivia Lutaya. General Museveni yavaayo ne yeetondera Obuganda n'ekyataakola era kye twavaayo ne twebuuza yeetonze eki kubanga ebikolwa byakoze ebitali birungi bingi n'abantu be mu gavumenti ne yeetonda bwetonzi neetonze omuntu yenna okwetonda ateekeddwa okubeerako ne kyeyeetonda ng'agamba nti kino nakikola era nkyetonda nkyenenya. Amazima
abaana ba Buganda, abaana b'abantu bannayuganda nakati bali kugenda mu makomera, abaliyo tebannavaayo, bongerayo abalala buli lunaku nga tewali musango gwe bakoze yadde n'akatono. Olivia Lutaaya n'amazaalibwa ag'okubiri ng'ali bweru tegamusanze wabweru okuggyako ekisa kya Katonda. Singa Uganda ekyuka leero oba enkya. Now, Olivia Lutaaya nabadde njogera ne mukwano gwange omu naŋŋamba naye Olivia Lutaaya abasajja banaamuta. Nga bwe baali bavaayo abasajja baabasuubiza ne mugamba ku lw'ekisa kya Katonda ajja kuvaayo. Jjukira Olivia Lutaaya yavaayo ne basaanya. Saanya n'akola ebyekisiru bye mwalaba. Olivia Lutaaya n'agaana okulyamu mukama we olukwe. Yagamba siri kulyamu lukwe, my president. Then buli ali eyo tekoli n'abalala bonna bateekebwe mu ssaala. Olivia Lutaaya muteere eddala mu ssaala. Kuba jjukira yagaana ebirowoozo by'abasajja, yagaana okukola abasajja bye baali bamugamba akole. Then bazzeemu ne bamukwata. Kyannaku nti bamututte mulwadde. Bwe yava mu kkomera, bino bye bigambo byayogera, njagala tubiwulirize bituwe. Ndigambye mukulembeze w'eggwanga ng'oli ku mpewo wano. President waffe Kyagulanyi oba Yoweri? Gambye mukulembeze w'eggwanga, the president of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Museveni tubadde tusaba ntebe yaffe. Twagala ntebe yaffe. Ate okumwebaza kubanga he pardoned you guys ne babata bulungi nnyo emisango ne babasonyiwa emisango. Bandindese n'enkola emyezi gyange esatu ne wiiki abiri mu bbiri ze bampa naganadde nfuluma mu January. Nakola emyaka 4 tugenda mu December wali January mbadde nfuluma. Kisonyiwo sikyetaaga kuba nali nakikolerera. Sina kyakwebaza, mpozi okwebaza. Ekigeza nsobodde okuguma paka January. Mpozi okwebaza President waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert. Yebala okutubeererawo. Kutulabirira. Tukyali ku saidi ye. Nze nkyali ku saidi ye. Paka. Bye bigambo byayogera Olivia Lutaaya bwe yalabikako ku NTV nga muvumu yayogera ekyo kye yali ateekeddwa okwogera. Now kyannaku nti ali mu kkomera naye ate ekisinga okuluma bw'otunuulira abantu be batuma okukwata baganda baffe n'olaba embeera gye bayitamu n'olaba obulamu bwe balimu n'omanya n'omusaala gwe bafuna bandibadde si be bakwata abantu baffe. Bamutuma n'akwata omwana ng'alinga atwala omuyekera, alinga atwala omutujju. Naye ng'olugenda okumala okuteekayo abaana b'abanne mu kkomera, agenda kulyanga, mu nsonyi okozesa ekigambo kino, ng'embizzi. Njagala otuwe katambi ako ku screen. Bano be batuma ne bajja bakwata baganda baffe. Look at them. Batunuulire. Be batuma. Simanyi oba buno obulamu bo bwe baagala bubanyumira. Halina mu kuteeka buteesi kifi kya nkoko, kifi kya nnyama, kubanga afunye omukisa ogugirya babeera ku bijjanjaalo. Ate ebibi. Wafunidde ekifi wuuyo akiteeka mu nsawo. Naye akuba omwana. Nga bamugamba tulwanirira gwe tulwanirira. Omusajja n'abagamba bannange, musobola ofuna akakadde nammwe abaana bammwe ne bagenda ku masomero. Akakadde musobola okukafuna bannange omanyi kye kitegeeza okujja ku mitwalo nga 45 kale ne bakuteeka kakadde. Ate nga tukkiriza kino basobola okukikola. Mwekambabulira abaana b'abasirikale be mulaba eyo. Omusirikale
bano nga boolaba wallahi teri asobola kuweerera mwana baana bana nga bali mu ssomero nga tabba tasobola jjukira alina okuliisa famire bw'amala ogiriisa naye ng'omuntu ayagala okunywa ku kasigala bw'okafuna n'omanya nti alina abaana kale ekitono ennyo tubale abaana 2 buli mwana kale asomera layisi 10,000 gy'emitwalo aga ofuna 45 baana mu 6 gwolowooza omwezi balya ssente mmeka ogenda omaliriza nga ssente bazikuwadde ng'omusaala bwe ziba zijjidde mu budde naye ng'amabanja ge gasinga abasajja bali mu poliisi awo bayina amabanja babagulira nawo busakosako mu poliisi beewola oli ne yeewola ssente za mwaka n'atandika kukola nga tafuna ssente n'akola nga tafuna yadde 10 ne bamusindika n'akuba abaana b'abantu emiggo n'otunuulya omusajja ng'akwata omwana w'omuntu n'obusungu obw'ekitalo ng'oyinza olowooza bayombye n'obuuza ono obusungu yabujjawa abatabadde mu ringi nti beekubye n'amukoona ku musuwa ogubuleeta oli akuba omwana n'osiriikirira n'otunuulira omukazi nga so tusabire ensi yaffe mpola then katuveewaawo tugende ewa General Museveni nga congratulatinga General Muhoozi Kainerugaba ku byabaddewo e Kasese mwenna mwabitegedde tuze tubibawa wano abagambibwa okubeera mu kabinja akaali keekozeemu omulimo ne kalumba barakisi z'amagye mbu ne battayo oba omusirikale then nabo ne battako 15 twayongedde okutegeera nti basseeyo abalala abawerera ddala 41 olunaku olwajjo then mwami Museveni avuddeyo n'ayozaayoza General Muhoozi nga CDF amugamba webale kabinja ako kakurashinga webale kubeera nga okasaanyaawo mutuweeko. I want to congratulate CDF and UPDF how recently they crushed those criminals who showed up in Kasese. And what is very interesting are small detachments which were alone, scattered. A small group of about 12 people I was briefed of detachments, able to stand and defeat this big group which had come to attack them by surprise. But that comes from confidence in training and knowing the capability of your weapons. I'm therefore happy with the progress in UPDF. You are moving very well because we keep on passing out new groups. Ye mwami Museveni ayozayozezza General Muhoozi okurashinga akabinja ako. Akabinja ako tetujja kagenda wala naye fabamu tuyina ebibuuzo. Bwe bava ne bakongratulatinga General oyinza okera ku makya munnaye nga General babadde bamunoonyeza obuyinja obuyinza okubeererawo naye kale bwe baba bataasiza abantu b'e Kasese muyogeyoge. Katugende ku nnaku z'omwezi 18 ne 19 abantu abasoba mu 50 abo be ba poliisi oba report eyafuluma. Nye tumanyi nti abantu bagenda mu 10 eyo battibwa. Mu kuttibwa waliwo abaabulawo nga baabula n'okutuuka leero.
Mwami Museveni avuddeyo olunaku olwaleero n'abaako in fact wabadde olunaku lwajjo n'abaako obubaka bwawensi. Obubaka buno bulimu okulabula Kyagulanyi Ssentamu n'abawagizi be ku kwekalakaasa. Kitegeeza kino bakikomezzaawo nga baagala okulaga ensi ki ekiyinza okubeerawo singa abantu bagamba nti kwekalakaasa. Agambe temujja mukanga, temugenda mutiisatiisa. Mwami Museveni bino bye bimu ku bigambo bye. Then tujje tuyite ne mu lisiti eno, tugenda giyitamu amannya gonna ogamanye. Those are the groups sponsoring these children to do bad things. But they are easy to deal with. For us, we have no problem. We dealt with them. They've been trying to do it for a long time. They've been trying to coach Kampala. We're not going to coach. So we pick them. And then after some time, they will release them. It's no problem at all for us. Because you remember, like the other time, there was Taja Koraira. Yes. But I must warn the ones who are misleading these children. Yes. Because sometimes the children, like when they had those riots of 2020, November, I think it was November 18th. Oh, yes. When they write that Kyagulanyi has been arrested, there were the riots, they were Kocha Kampala. Then the army intervened and crushed them. And some of the children died. So the ones who are doing that game here in Uganda, they will end up badly. We normally defeat it by counter mobilization, counter action. Okay, kale. Bino byajjidde mu kiseera nga bamaze okuta bannakenya ababiri okuli Bobby Njaji ne Nicholas Oyo. Ebitongole by'okwerinda wano mu Uganda byali byamwegaana essiga eddamuzi, kooti za wano, ebitongole ebyokwerinda nga byabagaana. Era nga bagamba yenna anaalemerako kumutubanja ajja kwagamba ajja kukifuna bulala. Then Mwami Museveni yavuddeyo n'agamba tubadde tubalina nga tubatereseko mu fridge awo. Then kino ne kijja ne kikonfaminga nti n'abantu abazze babuzibwawo gavumenti ebalina either bafu oba babalina in their custody, oba bwe babanga baafa bamanyi gye babaziika. Kino kye kitegeeza. Era twagadde tuyite mu list eyaba missing 18 aba NUP oba abawagizi ba NUP, era nga bano bajja balondebwa ab'ebyokwerinda misanattuku. Bano ne bababuzaawo wakati w'omwaka gwa 2019 ne 2021. Era tekyawukana na bwe beegaanye bano bannakenya ne bano baabeegaana nti tebabalina. Era nga wano gwe tuyinza okugamba nti asembyeyo okuwambibwa nga talabako ye Sam Mugumya. Police, military, gwe yanona n'abuzibwa n'okutuuka olunaku olwaleero. Njagala tuyitemuko mu mannya agaafulumiziddwa nga bo baabula, gavumenti n'egamba tebamanyiiko. Tusooka ne John Bosco Kibalama ku nnamba emu. Ono yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 3 June 2019 era nga yaggyibwa Kyanja n'okutuuka olunaku olwaleero talabikako. Tugenda ku Luwemba Mustafa. Ono yawambibwa nga 19
November 22 ono yajibwa Kyebando n'okutuuka olunaku lwayo talabikako. Ne tugenda ku Lukwago Martin yawambibwa 23 November 22 nga bamujja Bugoloobi n'okutuuka olunaku olwayo talabikako. Semuddu Michael yawambibwa 28 November 22 yajibwa Kasubi Lubya n'okutuuka olunaku lwayo talabikako. Ne tugenda ku Musisi Mbowa yawambibwa 18 December 22 yajibwa Kisenyi n'okutuuka olwayo talabikako. Ne tugenda ku Damulira John yawambibwa 21 December 22 yajibwa mu Kiseka Market wali mu katale ewa Kiseka n'okutuuka olwayo talabikako. Mbabazi Moses yawambibwa mu December 2022 era naye yajibwa Kiseka Market n'okutuuka olunaku olwaleero talabikako. George Kasumba yawambibwa 19 June 2021 yajibwa Kyotera n'okutuuka olwaleero talabikako era tamanyiddwako mayitire. Then Sesazi Isma yawambibwa 19 November 22 yajibwa Makindye n'okutuuka olwayo talabikako. Mubiru Hassan yawambibwa nga 2 November 22 yajibwa Kawaala n'okutuuka olwayo talabikako. Zimula Dennis yawambibwa 25 November 2025 nga jibwa Kyebando mu Nansana n'okutuuka olwaleero talabikako. Kirya Peter yawambibwa nga 1 December 22 yajibwa Kyebando Nansana naye yajibwa Kyebando Nansana n'okutuuka olwayo talabikako. Wangolo Shafik yawambibwa nga 3 December 22 Kyebando Nansana bano bonna bajibwa Nansana n'okutuuka olwaleero talabikako. Sempijja Yuda yawambibwa nga 19 December 22 era nga jibwa Kabembe mu Mukono district n'okutuuka olwaleero talabikako. Kanatta Muhammad yawambibwa nga 23 December 22 yajibwa Mukono naye talabikako. Baguma Joseph yawambibwa mu December 22 era nga yajibwa Kyebando n'okutuuka olwaleero talabikako. Godfrey Kisembo yawambibwa nga 12 Feb 2021 yajibwa Mubende town mu town ye Mubende n'okutuuka olunaku olwaleero talabikako. Be bantu 18 n'okutuuka olunaku olwaleero nga tebamanyiddwako mayitire, tebamanyiddwako famire zaabwe, tebamanyi oba gye bali balamu oba baafa, tebamanyiddwako wa gye bali oba baafa. John Bosco Kibalaba bwe yawambibwa maama we baamutegeeza nti mutabani we baamuwamba, maama pressure n'emukuba n'afa. Taata we yasangibwa emyezi 6 ali ku kitanda n'afa. Mukyala we abadde alondoola yafudde. Munfanne ebunye ebibuuzo. Bwe tulaba Bannakenya bano nga balabise ebibuuzo bijja nti oba nabo balabise lwakuba nti babadde tebava mu Uganda, waliwo foreign force, waliwo okunyigirizibwa okuliwo nga nabo tebandizeemu kulabikako. Kubanga olwedde wano nkusomedde ebitongole by'okwerinda byonna n'essiga eddamuzi babadde bagamba tebabalina, babadde bagamba tebabalina. Ekiri fane najja wano ne mbagamba nti ne ministry eya foreign affair e Kenya teina kyenyega ku baana bano, ne president we Kenya William Ruto taina kyanyega ku baana bano. Era ne mbagamba nti basobola okubulira ddala. Nsonga ki gye nali nnyimiriddeko nti ekisooka eri gye bavudde babadde nga beekalakaasa bawakanya obukulembeze bwa William Ruto nga president wa Kenya.
kakati wane Uganda bali bazze kuwenjeza Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu ekitegeeza nti bali bazze okuyambako Bobi Wine okujja mwami Museveni mu buyinza. Kyovola balero mwami Museveni ayogedde ng'agamba tuyina intelligence eyasobola okubeera ng'ebamanya ne tubakwata ne tubateekako ne tubaterekako mu firiigi zaffe eyo. Era agamba mbu bano baali bazze nga beyita ba master ba riots. Oba otegeera kye nkunnyonnyola. Mbu be ba master ba riots. Era agamba nti naye bano bateekebwa mu foreign countries ensimbi. Kakati ku bye twategeddeko nti eyayogerezeganyizza ne mwami Museveni okuta Nicholas Oyo ne Bobby Njaji yabadde former president Uhuru Kenyatta. Ye yayogerezeganyizza ne mwami Museveni. Abalala simanyi. Ebitongole birwanirira eddembe ly'obuntu e Kenya bibaddenga birwada bwezizingirire. Niye abasajja ano nga baga tetubalina. Kitegeeza tuwabeera kubeerawo omuntu w'amaanyi nga Kenyatta. Bano abaana babadde basobola okubulira mu Uganda ne babula completely eggwanga ne libeegaana. Libadde lyabeegaana ge mazima. Kakati bwe tudda ku baganda baffe abatayina muntu yenna agenda kuva bweru ateeke kifuba ku gavumenti yaffe, wallahi bo bayinza obutaddamu kulabikako. Nga Kibalama tewakyali ssuubi lya mulabako. Okujjako nga kisa kya Katonda. So ye mwami Yoweri Kaguta Museveni bwatyo. Then njagala tweyongereyo mu mboozi yaffe endala nate gye tulina olunaku olwaleero. Bwe tuwanga tuvuddekaawo, waliwo omwami bamuyita Eddie Kenzo. Eddie Kenzo yavuddeyo ng'ayogera ku bukulembeze bwe. Njagala owulirize. In fact, sooka mpe ndowoozayo ku mboozi eyo gye tuva okukola emabega. Ey'abana Kenya ne baganda baffe abaabuzibwawo, gwe kiki olowooza ku mboozi eyo? Now, tuwe katambi ka Edirisa Musuuza. Emotions kitegeeza ebyo mbagambye, simanya ani alinako hiti, simanya ani yayimba edda. Nze omanyi lwaki nkulashinga ne Babebe Cool? Not because mbu sibaagala mbaagala. Naye bo tebakkiriza nti nno omwana omuto lwaki afuga. Bino ebintu, this is a serious thing. I respect them still. I give them respect. But I have to do my job as a leader. Kati awo leadership yange weevireyo ne ngamba wadde oli mukulu wange n'ekyo sijja kikiriza. Because these people deserve it. This is their religion actually. Ate bwe tunaafuluma mwe mugenda osigalawo. Oba kitegeere. So ebintu ebyo biseera bisinga biba bikulu. Leader okuvaayo n'okola decision nomata oba egenda kuleetera empalana oba egenda kuleetera ki okitegeera. So mulina okunonda abantu ng'asobola oyimirira ku kigambo kye n'agamba kino nno. Okay. Kakati Eddie Kenzo agamba nti dwaki oluusi bakuubagana ne Bebe. Saagala kwogera Bobi Wine newankubadde amwogeddeko. Neka mwogereko kuba mutaddemu. Mbu Bobi Wine, Bebe Cool, bo beetwala nti Eddie Kenzo muto. Tebakkiririza mu bukulembeze bwe. Oluusi kyetaagisa okukola decision ng'omukulembeze. Naye bw'obuuza Eddie Kenzo nti Bobi Wine bw'ajja n'agamba mwami Museveni nti owaaye owummudde, Eddie Kenzo akugamba nti mwami Museveni gwe tulaba omusajja omukulu ategeera ebintu era eggwanga lyaffe yalimanya okuva gye lyava we liri ne gye liraga, ye bw'alowooza era bw'agamba. Takkiriza nti Bobi Wine
asobola okujja n'akwata eggwanga ekyo takikkiriza ne bwe bijja mu byabwe wano akugamba Bebe Cool nkurashinga nabo lwa nsonga balaba ndi muto ate nga nange nsobola okukola decision ezitwala industry mu maaso wano ku Bobi Wine takirabawo akiraba waliira mugaati ebiseera bimu nebuuza Eddie Kenzo waffe muwe ekitiibwa endonga agikubye tetusobola kibuusa maaso ne sometimes ayina ebintu byayogera n'ogamba bono omuvubuka yavaawa anyway endowoozayo gidropping awo mu comment section now embeera Uganda gyetambuliramu enneeyisa ey'abafuzi abatufuga ereetedde abajjira ku kaadi yaayo n'abajja okubaako bye bagamba abantu ebizibu kyokka nga ate Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala okumaamula gavumenti eno mu buyinza mu mirembe buli waagenda asimbawo ekikolo asimbawo endokwa ate neeroka ekikolo ekyo ne kikula yakava Rwampara gye yasimbula ne bagenda okuziika mukyala wa Kibalama John Bosco then waliwo mukyala gwolengeraawo yabadde asaba kalulu kabwa woman MP yagambye nti mwe mwami Museveni guno gwe mulundi gwo ogusembayo nange mumpe ne bagoba embwa tuwa katambi kubasaba ni kike munonga omushenyi okumwakujjate ebyensi n'omushenyi yowe kabuta Museveni nawayo nanya mumpereze peze nawe leero ana ije awakulatinyine zimbe ekize bananga bamugobye ekyo kye kiyinza okutuukawo singa bakama abo waggulu baba bakola ebitagasa kye kiyinza otuukawo ng'ensi mwe abali waggulu mutulabira eno abali wansi nga tubatunuulidde tuti ennaku etuluma mwe muzze eno kutukemerako anyway tweyongereyo bwe tuba nga tweyongeddeyo njagala onzikirize tugende buterevu eri omukyalo oyo bagamba nti mu Western obuwagizi buyitirivu nnyo eri NRM era teryagigambako teryakolaki teryagigambako okay ne tujja njagala owuliriza akatambi k'omukyalo oyo zefa kandi numunshasha mu Western region ahi muri hakarura President Museveni agenzera ya dibuda sente Kampala ba maraya boda ba haba imamwa mu bihango Western manyamwine 80% obanu muza kugihangahi kaddemuko zefa kandi numunshasha mu Western region ahi muri hakarura President Museveni agenzera ya dibuda sente Kampala ba maraya boda ba haba imamwa mu bihango Western manyamwine 80% obanu muza kugihangahi okay kale bakwata sente ne baziwa ba malaya ne baziwa baani nga mugamba mwina akalu oba mugenda kajjawa awe tuli bagenda kajjawa abantu b'omu Western bo bawulira boogera byabwe bagamba kikafu okubeera nga tubawa akalulu kaffe then ne tuvaayo bwe tuba nga tuvuddeyo tumanyi ebyatuusewo ku ttiimu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu tumanyi obuswavu n'okuswazibwa poliisi ne military n'ab'amagye bye baakoze abakyala omuli obbakwata mu mbugo okubambula ne babaleka nga bali bute ekitiibwa ky'obukyala ne bakinaabuula badde ndaba omwami ono Prince ng'ayina statement z'akoze ne ndowooza nti kirungi nnyo nzikuweeko gwe Munnayuganda
njagala tuwulira akatambike sika wanvu nnyo kaddakiika 4. The armed forces, the security agencies, Uganda police, and whoever was involved in brutalizing people on the campaign trail of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in the western part of Uganda. I call out to you politely to say free all the political prisoners. The brutality was uncalled for. I condemn it with the strongest words possible, which I can't find because the animosity is indescribable. And if this is the act of Uganda police, which is to protect and serve, the question is, who are you protecting and who are you serving? And it's just sad because the manner in which the people were brutalized, especially the women, to the extent of indecently exposing them to the public. And then the police spokesperson has the audacity, when asked, is there an apology for the indecent exposure and the brutality of especially the women, because it's really disheartening, it's really disgraceful what happened to these women. He says, I've not watched the video, so I can't be in position to issue an apology. We all have mothers, we all have sisters, some of us have wives, we have daughters. Mr. Isuke, I think that's the name, for humanity's sake, when you take off that uniform, how do you sleep at night? What if that was your sister, your cousin, your mother, your daughter? Would you have the audacity to be indifferent and say such things? Someday you won't be in that uniform. Someday your daughter will disagree with the sitting government. Would it be fair if they treated her like that because she disagrees with the sitting government? I think it's about time we do the right thing. These offices are temporary. Uganda will stay after all of us are gone. Our children will inherit it. But our children inherit our names and our actions. Free the political prisoners. Let's disagree in a humane way. We can disagree and still live together. My ideas don't have to be your ideas don't have to be mine. That's the beauty of humanity. But it's uncalled for. Okay. Uganda, Katonda atubeere, atusaasire, atusaasire, atusaasire. Tugenda mu ggwanga lya Zambia ery'omukulembeze waayo leero bajenzis babadde bamunonye. Bajenzis omwana abadde amusa mwana abadde amukubye era libeera kubeera nga sasi. Katonda wange singa kati President Kaputi soko tuwe katambi ako
Natumfwane mkwai. Mwisikulia mbabwe. Natumfwane mkwai. Embeera bweto bwe yabadde president amanyiddwa nga Akainde Kirema wa ggwanga lya Zambia abaana bamulumbye naye ng'entabwe kigambibwa mbu ono babadde bamulanga genda wa Samia Suluhu wa Tanzania mu kulayira okwo kwabadde bamugamba ogenda otya ew'omutemu ali mukutta abafirika bannaffe abamalawo ate gwe ozunga ogenda eyo tetusobola kubeera nga tukukkiriza so byebyo ebiddako abantu batuuka ne beekyakuwa kuba muntu wakwatira engatto in fact twalabako president wa Kenya nga bamukuba engatto William Ruto then tulabye oyo nga bamukanyaga tongamba mbu tulina gwe tulinda tuveeyo byebyo bwe tubanga tuvuddeyo olunaku olwajja omukulembeze yabadde mu bitundu ebyentuŋŋamu entuŋŋamu nga tannaba kutuuka ntuŋŋamu abantu b'entuŋŋamu babadde beekuŋŋaanya ng'ayinawo akasimu ali ogu ne bakonectinga bluetooth ku ka radio omukulembeze yabadde atambula nga bamulaba nga bamulinza abatuuke kojjukira eno abantu babawadde ssente ne babajja nawo n'abavubuka ba boda boda babawadde ssente ne babatwala mu kifo ekirala ne babakuumira eyo abasigaddewo bagamba osaaga tujja mulinda ajja tulaba paka nga tutuuseeko tuwe katambi ako Makoba mukoba tamye. Bagisu. Mukodo wabwe. Batiyende. Our man. People power. Omana yiri. Wakwata omuzindala ababyokwerinda beeraliikirira ng'ali mu ayo muri. Bantume muri balungi munonga. Mwebale munonga mwebale kutushagika. Mwebale kutushagika. Bantume ebyona bice ebindi tuzo mu kishayi. Tuzo mu kishayi. Bagambira ebigambo. Nabagende nawe. Aliwo. Mugende mu kishayi nga tudigida. Ekyali awo essanyu nga ppitirivu nnyo ebitagambika kati awo babadde bo bamulindiridde nga bwe bamumonetalinga ku ssimu ne waliwo we yatuuse ng'ayingira akaalo we bazaala Babi Itungo akaalo bakayita Lubaale ng'ayingira Lubaale ate kyayitiridde bafasti muko sooka otuwe bafasti muko bano bonna bakoddomi be
kati bano baba bayita ba first muko nga wawulira first sani first lady kati bano beba first bako aba first bako batamye makodomi ba first basket yes kakati eyo gye bazaala Babi bwe yatuuse eno antwogera Bobby kati Bobby bwe yatuuse eno ebyokwogera ye yabikendeezezza n'abikwasa Babi ono mwana wa Katundu gomanyi kye kitegeeza nga ewammwe gye wava ku kyalo kwennyini Kyagulanyi gye yawasa kale nga nze gye nawasa muba mwesiimye anti muba mwesiimye kakati Babi babimulekedde n'alyoka awaana olulenzi ya Rabbi mbumpimpi nga bagamba bannaaye eri e Buganda waliyo nawe wofuna omukisa omuwala ndaba fumbirwa e Buganda babeera bakabi tuwe Babi sisala omugambo abantu banje bantunga mu mutima maani people power NUP everywhere webale kunyerezera abantu maani webale kuija webale kutukunda twalabamu naleta ekyama kyanje lwakireeba Chanje mwachireva echachimukureva ntendo kwa president muzakucha muzakutorera karuru muhabike mukono kubera muzakumhakaruru mbala power munye chirizie chocho chanje ntwaro muturubare tukwe okay kale ara wadigana bo balumia njagala nzirize ntwala wali omusirikale abatali bali aba electoral commission bas muniga agenze nasika ndozo omulengero omusajja abasirikale nabo bashemeredde ne bagana bannange lwakuba kale abasajja batugamba tukole bino yakasajja tekayina tabbu ndozo omulengera Kyagulanyi avimba ya Rabbi erewe kale buterevu nnyo katugende basobola okubeera nga tukuwako katono nnyo ku mbeera bwe yabadde mu kkubo ebyaddala abantu bewa Babi batulaze bidi batulaze nti omukoba mufiiringa era bamukkiriza bamwaniriza n'omutima gumu batuweko kekana akaboga lubaale ke tulimu bakodomi be kati bano baba bayita ba first muko nga wawulira first sani first lady kati bano beba first bako aba first bako batamye makodomi ba first basket tuli mu kibuga lubaale eno nga Babi gye bamuzaala mu kibuga kino bano bakodomi ba Bobi bonna batamye muganda wange ekibuga kijjudde
bamukoba tamye bamukobaniriza mukodomi waabwe buli wakwata omuzindala ababyokwerinda beeraliikirira ng'ali mukulu. Abantu banje balubaale abamu banje balungi abalubaale abate banje bantu mwe muli balungi munonga mukabana bakunda mwebale munonga mwebale kutushagika mwebale kutwakirana maani bantu mwe ebyonna bice ebindi tuze omu kishaayi bagambira ebigambo n'ababindi nawe tugende mu kisaawe nga tudigida wano tuli ku buko temufaayo mwababudde Buganda kati mutuuse ku buko kati muli waka people power our power ono mumumanyi okay ebadi ekyagulani ebadi muhara wakagazu eruwari ebadi matukoraje elizoba matukoraje bantume tuze mu kyaye tudigide tuze mu kyaye bantume barama banje abakolanje muri barungi Olaga bazaagala naye sente